والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والحسد فإن حسد يأكل الحسنات كما النار يأكل الخطب. Baganda baffe abalungi mukkiriza olwaleero nga tuli wamu n'ekitongole ekya Thuraya Media tujjukanye ku kigambo ky'ensaalwa. Ekigambo ky'ensaalwa Nabbi Muhammad sallallahu yakitugaana ng'abantu ffenna mu families, mirimu gye tukolera mu mawanga gaffe, bwe twawukana mu mawanga, bwe twawukana mu ntegeera, bwe twawukana mu byenfuna. Nabbi n'atugamba nti mbeewaza ensaalwa, kubanga ensaalwa erya ebirungi bingi nga bw'olaba omuliro bwe guyinza okulya enku. Ne bw'oleeta tuleerayo enku nga nnyingi n'otandika ozifumbisa, nkukakasa nti tezisobola kutwala bbanga ddene, kubanga buli lwe bafumbisa buggwawo. Tutunuulire mu famire ze tubeeramu, Allah ayinza okusaasirwa omu ku mmwe n'amusukkulumya ku mmwe mu byenfuna, n'amusukkulumya ku mmwe mu byokusoma, n'amusukkulumya ku mmwe mu byonna mubeera gy'aba Allah amusukkulumizaamu. Kiki kye tulina okukola? Kusala amagezi kumwekwatako na kumwebuuzaako akikola atya, kusala amagezi kumwekwatako kumwebuuzaako asobole naye okulaba nga abaako kyatuyambako, ekyo Allah kyaba amusukkumizaako. Mu gino emirimu gye tukola egya bulijjo tulina okutambulira mu mbeera y'okwagalana, twewale ensaalwa. Ensaalwa evuddeko abantu bangi okufiirwa emirimu, okufiirwa families n'okufiirwa obulamu bwabwe, nga tudda ku kigambo kya Nabbi kye yatugamba inna alhasada yaakulu alhasanati kama nnaaru yaakulu alkhataba, nti ensaalwa esobola okulya ebirungi byonna ebingi nga bw'olaba omuliro bwe gumalawo enku, ezigulya enku ne zifuuka evvu. Ekigambo ensaalwa kisobola okubeera ensonga egenda okusaanyawo obulamu bw'omuntu, obulamu bwo oba obwange oba omulala olw'ensaalwa. Ensaalwa ekolerwa shaitaani nga ejja olw'omuddu olw'okulaba nga munne alina kyamusinzeeko. Ensaalwa eri mu mafamilies, ensaalwa eri mu maoffice, ensaalwa eri mu bitongole, ensaalwa eri buli wamu ejjudde. Naye tulina okumanya nti ensaalwa kibi. Omuddu kikyalina okukola singa afuna ensaalwa? Bw'osanga nga olina ekigambo kyonna ekiyinza okuleetera ensaalwa, kola ekino kyola yerina eddagala ly'enkuba ly'oba okozesa. Ekisookera ddala, bw'oba osanze muno Allah yamuwa ssente nga gwe tozirina, tomukwatibwa nsaalwa, mwongere kumusabira, mwongere kumusabira Allah amwongere, Allah amukuume ly'eddagala ly'ensaalwa. Osanze Allah muno yamuwa bulungi ndabika, musabire Allah yongere obukuume obulungi, musabire Allah amwongere obulungi obukuume, Allah mutaase, Allah mugabirire, Allah mwongere. Buli wonookikola ekyo shaitaani ojja kubanga akutte amazzi n'ogiyiira era ejja kudduka egende, olabe ng'omutima gutebenkera. Waliwo omusajja omu baali bamuyita Tantara. Tantara yali musajja nga aidi, musajja wa bulijjo, aadi wa bulijjo ng'abantu ba bulijjo, naye nga mu nniya ye yeewaayo okulaba ng'aweereza Katonda ng'ayita mu kunywesa abantu amazzi, kubanga bwe baasomesa kigambo kunywesa n'okuliisa, n'agamba nti sina kye ŋŋenda kuliisa bantu, naye kaŋŋende ntandika okulaba ng'afukirira amazzi. Musajja Tantara n'abeera ng'obulamu bwe bwonna yabuweerezaayo okulaba ng'anywesanga ku bantu ku mazzi. Tantara ng'akeera ku makya n'akwata ensuwa ye ey'amazzi n'agisiba, Waarabu balina enkola yaabwe, n'agisiba ku mugongo, n'afuna n'ebikopo bye, n'ajjanga ku streeti n'afuka ng'agenda buli muntu atambula amufukira amazzi bw'ati mu kikopo n'amuwa n'anywa. Yakikolera ebbanga ddene ng'era ye bw'atyo abeera ku streeti, ng'ekyo akikola ng'akikolera weereere, tasasuza bantu ssente. Tantara ekiseera bwe kyagenderera abantu ne bamumanyiira, kubanga mu nsi z'Abarabu akasana kaba kangi nnyo, kakati nga ye akikola ng'akiddiringana. Ku lunaku lumu kabaka aba atambula n'alaba omusajja oyo Tantara ng'ali mu kufukirira abantu amazzi. Kyava atuula n'abuuza Katikkiro nti ani oyo gwe nnengera afukirira amazzi? N'agamba oyo omusajja bamuyita Tantara, nti akola ki ekyo, ekyakola ani amusasula?
nagamba ekyo ekintu yakyewaayo kikola bwereere kuyamba ku bantu. Nagamba kabaka lwatuuka waka nagamba Katikkiro we namugamba Twantala enkya mpitira omusajja oyo bayita Twantala mugambe kabaka akwetaaga mu lubiri lwe njala owulire kibayita ensaala eyinza okukomya omuntu. Katikkiro n'atuma abasajja be ne bayita Twantala. Twantala yatuuka mu maaso ga Katikkiro namugamba kabaka akwetaaga. Twantala n'addayo ewaka ne yeeteekateeka bulungi n'ategeeza mukyala we ensonga eyali yamutegeezeddwa. Kabaka amwetaaga, omukyala n'amuteekerateekera ebyambalo ebisinga okuba nga birungi. Yakeera ku makya n'akeera ku lubiri. Abamu bwe bamubuuza Twantala obadde oyagala ki ssebo gwani si Twantala obadde oyagala ki? Kabaka yampise nina appointment ne kabaka. Abakabaka mubamanyi tebakeera kuzuukuka mangu. Twantala n'alindirira obudde bwa kabaka bwe yazuukuka najja n'atula mu ddiro lye twalisiibingira abagenyi. Kabaka bwe yatuuka Twantala nibamutegeeza nti kabaka nibamutegeeza nti Twantala yakulinze dda mu bagenyi b'olina. Twantala n'agenda n'asinkana kabaka. Kabaka n'amubuuza nti gwani? N'amugamba nze bampita Twantala. N'amugamba nakulengedde ofukirira abantu amazzi ku kkubo. Ekintu ekyo ky'okola okikola osinziira ku ki? N'amugamba mukama wange kikola nga njala Katonda kunsasula mu mpeera nakikola kubaako gwe nkola ng'omulimu gwange gwe nkolera abantu. Kubanga omusana mungi nnyo ate nga sirina kusobola kuliisa kangabirenga kanfukirirenga abantu amazzi nange mukama Katonda ampeemu omukisa. Kabaka n'amugamba nti okuva na leero njagala otandika okukola omulimu ogwo ng'okolera mu lubiri ng'ofukirira oba ofuuke muweereza wange mu lubiri era obeerenga ofukirira abagenyi abanaabanga bazze muno obafukirenga kya obategekerenga obaweerezenga kaawa n'amazzi obeere omuweereza w'olubiri. Twantala yasanyuka nnyo ne yeeyagala nnyo n'addayo n'anyumizaako mukyala we n'amugamba kabaka mpadde omulimu mu lubiri tandika okuba nga nfukirira abagenyi be kyayi n'okubafukirira kaawa yani nfuka omuweereza we mu lubiri. Omukyala ne yeeyagala nnyo, omusajja abadde owa wansi laba Allah wamusitudde. Yatandika okukola omulimu gwe bulungi n'agukola bulungi. Kabaka n'amusiima. Buli mugenyi yajjanga mu lubiri yasanyukanga nnyo olw'okulaba nga Twantala enkola gy'akolamu omulimu n'enniya ennungi n'obwagazi n'okusanyuka n'obumalirivu n'obuvunaanyizibwa. Kabaka n'ayagala nnyo Twantala n'amusiima era nga bwakeeriwa okujja. Kabaka bwe yatuukanga mu ddiro lye wayabira abagenyi yasookanga kubuuza Twantala atuuse. Oluvannyuma Katikkiro yakwatibwa obujja n'atandika okuzimba mu mbeera zino kibayita omutima. Bw'azimba omutima n'akola pulaani zonna esobola okukakkanya Twantala n'esobola okulaba nga ziteekawo embeera emutamya kabaka amutamya. Kyava ayita apangapanga enkweze n'ayita Twantala n'amugamba Katikkiro n'ayita Twantala n'amugamba Twantala kabaka yakugambye owunya akamwa n'olwekyo toddamu kujja buli w'onooba ojja eri kabaka tandika okusiba emimwa gyo obeere nga omukka gwo tegugenda mu kabaka kubanga kiyinza okuviirako ensonga eyinza okukulemesa omulimu. Kabaka yali ayagala nnyo omulimu ate nga ne kabaka Twantala yali ayagala nnyo omulimu gwe ate nga ne kabaka amuwa ekitiibwa. Kyava afuna addayo n'anyumizaako mukyala era nga munnange bantegeeza Katikkiro yategeeza nti akamwa kange akaswa akavaamu si kalungi naye nsalira amagezi onfunye akagoye ke neebikangako bwe nti nsobole okugenda ng'ewa kabaka nga tanfunamu nkenyera. Mukazi n'amukolera akagoye kalungi ne yeebikka n'agenda nga at least asobola okukuuma akawoowo akaba mu kamwa ke. Kabaka agenda okulaba Twantala ajja gy'ali nga akamwa yeebisse. Yakiraba omulundi ogusooka n'ogwokubiri n'ogwokusatu. Kyava ayita Katikkiro n'amugamba Katikkiro Twantala nga mulabe ennaku zino yakyusizzaamu mu nnyambala ye bw'ajja gyendi ajja yeebisse. Lwaki akola ekikolwa ekyo? Kubanga Katikkiro aba kumpi nnyo ne kabaka. N'amugamba mukama wange njala okutegeeza Twantala yazze gyendi n'aŋŋamba nti owunya akamwa era ekimukozesa ekyo yeesembesa tayagala omukka oguva mu gwe kabaka kumugendamu kubanga akamwa ako tekawunya bulungi. Nabbi kye yatugamba inna alhasada yaakulu lhasanaati kama nnaari yaakulu lkhataba. Katikkiro ki ekimukozesezza kino ekimupangisizza enkwe zonna lwakwagala kuluwulira nsaalwa na bujja kabaka olw'okuba ayagadde Twantala. Ebigambo ebyo nno mwebiri mu families, mwebiri mu mirimu, mwebiri ne bino mu majali g'emirimu gye tukola n'eddaawa naye tusaba tubeere nga tutambula mu ntambula ennungi. Kabaka yanyiiga
yaddayo eri mukyala we namutegeeza omusajja gwe naleeta wano omuddu twantala okuweereza abantu yaŋŋambye nti mpunya akamwa era ennaku zino zonna ajja yeesibye akamwa. Mukyala bamanyi enyiiga yaabwe yanjawulo ate banyiiga nnyo. Omukyala n'anyiiga n'amugamba omusajja oyo asaana kuttibwa. Kabaka n'atunuulira Twantala ng'embeera ekyuse. Twantala agenda okulaba kabaka takyali musanyufu gy'ali naye ye teyabifaako kubanga yali musajja muddu nga wa wansi teyatwala budde nga tasobola kumusembera kumubuuza waayi mukama wange kiki ekinyi embeera nga yakyuse ki ekyabaddewo n'asika. Kabaka obusungu bweyongera buli gwe yanyumizaako nga ayongera kukwatibwa busungu. Omuwi w'amagezi wa kabaka bwe yawulira amagezi ago ebigambo ebyo n'agamba kabaka oyo omusajja alina kuttibwa kubanga tasobola kuyisa kabaka maaso mu kabaka waffe. Kabaka n'agamba kale badda eri omukyala n'amutegeeza nti omusajja ono Twantala ampadde amagezi attibwa aveewo. Omukyala n'amugamba nali natyodde okukugamba naye oyo omusajja tasobola kuyisaamu mwaso bw'atyo alina kuttibwa aveewo. Kaka n'amubuuza nkoze ntya? N'amugamba nti wali mutawaana. Kabaka olwo olunaku yajja n'ekimuli nga kirungi n'akiteeka ku mmeeza ye ku kifo kye watuula. N'ategeeza omusajja we omutemi w'emitwe nti omuntu yenna gw'onoolaba ayita mu mulyango guno ng'akutte ekimuli kino ky'olaba wano njala omuggyeko ensingo omutemeko ensingo afe aveewo. Oyo omussi abeera mu lubiri ng'omulimu gwe gw'olugondera kabaka ky'abamulagidde ky'abagambye. Twantala bwe yajja olunaku olwo n'ajja n'akola emirimu gye bulungi we yagimaliriza. Kabaka yali yamugambye eggulu limu nti nja kwetaagamu enkya bw'oba ogenda ojja gye ndi. Bwe yamaliza emirimu gye n'agenda ewa kabaka n'amugamba mukama wange mmaliriza njala kusiibula ngenda. Kabaka n'amukwasa ekimuli n'akimwa n'amugamba nti nkikuwadde nkusiimye olw'emirimu emirungi gy'okola. Twantala yasanyuka nnyo 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 nnyo. Mu kusanyuka ennyo n'agenda ewa Katikkiro amutegeezeeko obuwanguzi bwe yali atuuseeko kubanga ye yakolanga emirimu gye nga tamanyi nti Katikkiro alina obujja bwamukwatirwa. Olwagira Katikkiro bwe yamufuna amawulire ago n'amugamba Twantala wakajja wano okukola nze ndi Katikkiro wa kabaka gw'oli muddu aweereza kyayi kabaka tasobola kukusiima kuwa kimuli nze nga zitakiwadde nze. N'amugamba ekimuli ekyo kireka otambula ogende. La hawla wala quwwata illa billah. Twantala yali musajja muwulize nga musajja talina busobozi bwonna bw'asobola kujeemera Katikkiro. N'akwata ekimuli n'akireka mu ofiisi ya Katikkiro. Twantala n'akwata yakubo n'agenda ewaka. Katikkiro n'amaliriza emirimu gye gyonna nga akwata alaba ddala Twantala tasaana kusasulwa atyo wabula yasaana okusasulwa bw'atyo. N'akwata ekkubo n'agenda. Bwe yamaliriza emirimu gye gyonna Katikkiro afuluma ofiisi agende n'akutta ekimuli kye aba afuluma olubiri bw'ati omusajja n'amutema ekitala n'amuggyako ensingo n'amutta. Allahu akbar. Kye bayita ensaalwa. Kati enkeera bukeera Twantala akeera mu lubiri akomawo nga kabaka yategedde dda nti Twantala yafudde kubanga n'omusajja omutemi we yamala okutema n'agenda ewa kabaka n'amutegeeza nti mukama wange omulimu ngumaze. N'amugamba kale weebale. Bugenda okeera enkya kabaka ng'alaba Twantala mu maaso ge n'asirika. Bwe yamaliriza okukola emirimu gye n'amuyita n'amugamba ekimuli kye nakuwadde wakitaddewa? N'amugamba mukama wange ekimuli kye wampadde nabadde nfuluma Katikkiro n'ampita mu ofiisi n'anzikinzijjako n'agamba nti si ye mutuufu w'okufuna ekimuli ekyo nze mutuufu w'okufuna ekimuli kubanga ye mukozi aludde wano ate nze naakajja. Kabaka neyeewuunya n'amugamba ekyokubiri kiki ekikwambaza akagoye kano mu kumumwa? N'amugamba mukama wange Katikkiro yaŋŋamba nti nze mpunya bubi akamwa kange nentya okuleeta omukoogo gy'oli mu maaso go nensibako akagoye kano nsobola okulaba nga bwe mba nsembedde w'oli tonneetamwa. Jjukira Katikkiro yamugamba nti kabaka ate ne kabaka Katikkiro n'agamba kabaka nga yamugamba kyanjawulo. Kabaka n'anyenya omutwe n'amugamba kituufu eyatutte ekimuli yabadde nannyini kutwala kimuli. Yaba okutegeeza nti ensaalwa buli w'ogikola Allah agikuddize genda okumaliza ngeze ku mutima gwo nga gwakisasulidde. Katikkiro yamalirizibwa attiddwa olw'ensaalwa gye yakola ku musajja eyali azze okuweereza mu lubiri. Twewala ensaalwa
kubanga yakulu al-ahsanat kama an-nar yakulu al-khataba, eri ebirungi bingi nga bwolaba omuliro ogulya enku. Ensaalwa kigambo kikolwa kibi nnyo era mulimu gwa shayatini, mukolebwa shaitaani. Tusaba Allah abeere nga agitutaasa, tusaba Allah abeere nga agitukingiriza. Buli lw'osanga ng'omuntu yenna ng'alina ekirungi n'okyegomba, tumukwatibwa nsaalwa, musabire Allah kimwongere, akikuuma, akyongere n'emikisa. Allah naawe ajja kusobola okulaba nga akikuwa. Mwebale nnyo baganda baffe okutugoberera. Ndi mukwano gwa Sheikh Tuze Elias, Madinatul Munawwara Emmende, awamu nga ndi ne Thuraya Media. Tulina ensonga gye tuliko ne Thuraya Media, ensonga y'okulaba nga tuteekawo TV, okusomesa emisomo, okusomesa, okukola da'wa, okusobola okugunjula ensi nga tugigunjulira ku mulamwa ddala omutuufu. Mutwegatteko ku pulogulaamu eno tusobole okulaba nga tugikola, tusobole okulaba nga tugiggusa. Enamba zaffe ze tukozesa zonna bwe ziriyoko ku screen, obuyambi bwonna obwa buli ngeri. Mubikuteekateeka TV mubimanyi, ekisookera ddala mulimu ekifo okuteekateeka TV. Omuddu wa Allah aliyo, Allah yakuwa kalina 3, yakuwa kalina 2. Tuweeke ekifo tuteekewo TV y'obusiraamu egenda kusigala nga sadakatul jaariya gy'oli. Abalina kamera, alina obusobozi okusobola okutuubayo kamera, guleyo kamera ebeere nga kamera ya busiraamu, Allah abeere nga asobola okuba nga akusasula. Abalina essente, guleyo ogambe nti bisimillah, zino sente nziwaddeyo, baguleyo vaani ezigenda okutambuza abasiraamu, zino ziyambeko facilitation bwaba bagenda okutabula ng'ekigambo kya Allah kiyimirirawo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nsaba Allah tabaraka taala abakuume. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.